clarification ku bifaananyi by'omukunja atasera nga ayambadde t-shirt ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Abantu abasinga bavudde ne bagamba ate omukunja atasera asaze eddiiro, omukunja atasera amaze okubeera ng'alya. Abantu ne beebuuza omukunja atasera abantu gwe bamanyi obulungi. Bannange mulinde ku katini bankubidde. Kansooke manyi kana akasimu akatini kaliko ssente. Wanje? Munansonyiwa kwekyo. So abantu abadde beebuuza nti omukunja atasera ate akyuka ate okuva mu nuupu n'agenda mu NRM. Omukunja atasera kintu tanaba kubeera ng'avaako mu nuupu ate tanaba kubeera ng'agendako mu NRM. Yakubye akayimba bakayita Stan wuuyo. Ye kye yakoze okubeera nga promoting akayimba kano oba okutegeeza abantu Stan yaani, agenda ayambala t-shirt nga ziriko ebifaananyi by'abantu, mwana wattu nga waayimba yakayimba. Simanyi tekitegeeza mbu oba gwabeera ayambadde mbu ye sitaani oba kyategeeza nti gwaba ayambadde ye sitaani simanyi. Naye yakutte t-shirt ya Museveni n'agyambala n'atandika oyimba nti bannange sitaani wuuyo. Akayimba ke bakayita Stan wuuyo. Eyo we yagijjeemu n'ayambala ne t-shirt endala ng'eriko Lil Puzzle n'era n'ayimba akayimba ke kamu bakayita Stan wuuyo. So agezaako okubeera nga promotinga luyimba baluyita Stan wuuyo. Kati ekifaananyi kyatulaga weesalirewo naye nga talina kubeera nga avaako mu nuupu, yakyali wa nuupu, just t-shirt yagyambadde asobole okuyimba mbu akayimba ke bakayita Stan wuuyo. Awe tuli. Naye abaana tebatyamba oku by the way, abaana tebatya basement, abaana gye bali. Kati SMX waabwe SMX nga ndi mutiitiizi nnyo n'okusongamu obusonzi weti mundeke nze ntayi. Cowards live longer. Angira mbeerawo nga wembaweereza.